Okitegedde omu bleach abimalanga omu bleach akikolanga n'atukuza olugoye yayitiridde amabala agajjiramu ddala n'agagoba ate n'akulekeramu akawoowo. It is called the tough stain removal with fragrance. Ngula omu bleach ne sabbuuni w'obuwunga owa omo bye batuteekamu ssente mu kuwembejja emyoyo. Leero njagala okwogera eri omuntu yenna gwampuliriza nga mu nsi muno owulira ng'olimu wekka kwegamba nga wotunatunula wooti weewulira ng'ensi ogirimu wekka gwawulira nti teri muntu yenna muno mu nsi akwagala, gwawulira nti teri yadde muntu ku nsi akufaako, gwawulira nti teri muntu yenna ku nsi kuno ayinza kukulumirirwako, gwe munnanga awulira nti ensi yonna yakukyawa, gwawulira nti munda muli abantu bonna bakukoowa dda, nga mukwano teweewulirawo nga teweerabawo, gwawulira nti buli muntu gwe wali oyita mukwano gwo oba ab'eŋŋanda bakuvaamu dda ne bakulekawo, gwe munnanga awulira munda mu ggwe nti buli kintu ky'oyagalako kikulekawo ne kigenda. Njagala okwogera na buli muntu ali ku rediyo eno na buli muntu ali ku YouTube channel yange ng'owulira munda muli mu ggwe nti buli kimu ky'okwatako kifa bufi, bannange kiruma. Nga buli nkolagana gy'oba nayo mu bantu tewangaalirako ddala, bannange kiruma. Amazima essaawa eno tomanyi kyakola, weenyiye bikutamye, oli maziga, okaabye, owulira bubi, kikunyiga, kikutta mpola. Mukwano kolanga Maria bwe yakola, yayimirira. Maria yasigala ayimiridde. Bwentyo bwe ndabise olunaku olwaleero mu program Crazy Friday. Sanyuka n'omumbejja emitima era omumbejja obutonde bw'ensi.